Abeno? Wanjisebo. Abeno? Wanjisebo. Jebale ko nyabo. Kale sebo naye jebale. Kale nyabo. Akati mbadde njagala ompeeyo. Mbadde njagala kumpayo ompe omuceere kilo 5, ompe akawunga kilo 5, ompe ebijanjaalo kilo 5, ompe n'emigaati eminene buli kimu naye mbadde nkusaba obimpe. Naye gavumenti weneeba ereese ebintu okubimpa linda bitolawo mbikutize naye mbadde nsaba ompole. Nedda sisobola kubikuwa. Linda ebya Museveni we binaba bizze ng'olyoka ofuna. Ogaanye? Nganye. Kale gavumenti ya Bobi Wine ate bwe banaaba bireese Bobi Wine wanaaba aleese ebintu ebyo kawunga biki byonna nga byenkusabye obimpole. Nze Bobi Wine wanaaba bireese nze ati mbijjeko mbikuwe. Sebo nkugambye sisobola kumiikiriza. Linda ebya gavumenti yamwe ya Bobi Wine weneeba etuuse. Katonda senviire mu nnyumba. Gwomanyi. Katonda wange. Sirina kye ngenda kukuwa nga toyina ssente. Buli kimu bakiggala. Omuntu talina ssente. Sirina wengera kujja sukaali. Ngenda kukola ntya? Linda ebya gavumenti we binajja. Amajaani tewali. Buli kimu tekiriyo. Buli kimu. Ne mukazi wange agenda kudduka. Naye yakyaliwo. Awaanira ajja kudduka. Kubanga abakyala baba bamanyira obbawa ez'okameeza. Katonda gyali ayogerera Museveni. Era kati essaawa zino tewali kiggulwa. Genda mu kibuga. Nze bwe binaagaana nze ngenda kulumba amataala g'abagagga. Kubanga paaking eri awo. Nze ngenda galumba njeko ttaala ku ttaala ngende ewa Kiseka kisiba mpemu emitwalo. Yeki. Naye tebaakusibe. Oleka abaana bo n'omukyala. Nankuba emiggo. Ati mba nnyonya kyakulya ky'abaana. Abaana baba mubalabe bato. Essaawa zino ninga tulinga abali ku alimanda. Tata wa Moti akudduukirire mukubire kasimu. Dada Amoti namukubira essimu. Amoti namukubira essimu nze kennyini ku lw'omukaaga nga Easter etuuse. Ne muganda wange Amoti ngenda fiira mu nnyumba yanzamu ekintu kimu. Nangamba sina kye ngenda kukolera kapere sina ssente. Kwate ekkubo ogende ekibuye ku poliisi bakuwa akawunga k'abasibe k'oboolyako ke bagonyezza. Alright, obviously Rujage manya gange atulaba ku Carlton Music nyongero babuzaako mu mbeera eyakabye ennyo yaddala era n'ennyongero bakubiriza mubeerenga munaaba engalo asobola sanitizer naye ebirango mukozesa okulaba nti okeepinga engalo zironga nnyonjo ate era nga twongera okubeera nga twewala ffenna ekitutadde ku bunkenke kawuka akasenyiga akafuuse ak'ettabu ennyo naye nga mu mbeera ffe gye tutambuliramu akaseera kano tubeera tubanoonyeza ku ba celebrities bamwe ab'enjawulo ne twongera okubeera nga tubakeberako bali mu mbeera ki naddala nti tebakyawuliziganya nammwe abawagizi baabwe mu mbeera nti stage tebakyagirinnyako ate nabo be bamu ku bantu ffenna karantini be yakwatidde ewaka. So olunaku olwaleero nsazeewo ne ngamba kansaleko blood wange side zeeno Makindi Luwafu ng'era oyo blood ayo yatuula ku stage n'abasanyusa nga mu kintu kya art kino era naye ayina ekifo waagwa. Ogamba tataata twali mukama wange gyebaleko taata sikwogedde mannya amanya gange nze Mr. Kapere ag'oluzaale nga nze mbuuse Yokaana ndi musajja munyolo naye nga mulyenga bye omuziro gwange ndi musajja munyoye nga neddira ngabi akabbiro jerengesa kyebali tutambula ng'omuganda Muganda ndi amanya gange nze Mbuuse Yokaana neddira ngabi ndi musajja munyolo ndi muzukulu wa Mukasa agalamidde Ssingo ndi muzukulu wa Mugenzi Mbukenya agalamidde Ssingo ndi mutabani wa mama wange yafa agalamidde Namayumba awo. Ebyo sijja birambululira nnyo kubanga emiziro nagiwe tunagigendamu ennyo jja kukakana twerumya olulimi. Tekuli agalamidde Bunyolo. Ne kateera bye babitegedde ekyo neddira n'omuziro gwange n'amanya ga bakitegedde. Yesebo. Obulamu butambula butya? Obulamu mwana si bwangu. Obulamu si bwangu bannange. Bakatunulira abaana bano. Abaana bange. Be baana ababa abaana nze mbazaala ono ye mutabani wange omukulu asookera ddala nakuddako ono muwala wange
omukulu yani erinnya omukulu ono omwami ono gwolaba bamuyita Trump ye Trump eddala yensamba lwaki wamutuuma Trump nsamba sitegeeza lyangabi Trump ono ye Trump ono ye Queen eddala yina amatovu ye Katina n'amatovu ebito so mama abo agamba ki amama w'abaana gyali wali wano wetuli waali naye nga womanyi abakyala tebagala kwemulisa yes obulamu busanze mutya waka gwe abaana ne maama waabwe mu karantini nze embeera enyigiriza nnyo kubanga omwaka guno twali tusuubira nti tugenda kukola naye omwaka guno engeri gye gutandiseemu tegubadde mu mbeera nnungi kubanga kati omwezi tubadde tukutambuddeko kati ate omwezi ogugenda okuddirira kati ate waliwo obuzibu ebikoze eki obuzze kati ate bwa coronavirus tetukyakola mu kibuga amaduuka baagaggala ebivulu baabiwera emikolo gy'embaga mwe tujja ssente baabiwera kugamba naffe ba comedians amabaala baagaggala buli kimu kyowulira kye tujjamu ssente baakiggala tetulina we tujja ssente nga ne mukwano gwo gw'osuubira nti owaayi muganda wange embeera ya coronavirus empisa bubi naye ajja kugamba sirina kati onojjawa ssente atleast kale nti onoogenda mu kyalo ojjeyo emmere ogireete mugirye abaana balye naye onootambulira ku ki emmotoka baazigaana otambula bodaboda bagiwa amateeka teekoma ssaawa 8 osegeera kitegeeza obudde bwe mumukwatira yaasulayo osegeera so singa emmotoka bali bazikiriza naye waligenze mu kyalo mu mbeera nsobola okgenda mu kyalo nenfuna emmere nsobola kikwasagana naye sirina kubanga newaffe wala okiba onoteekamu emmotoka amafuta ate nga tewali ssente kubanga embeera eriwo batugamba twekuume gavumenti etugamba twekuume osegeera naye ne ssente zinagula ebintu ebyokwesabika tewali ssente tewali gloves tewali sabuni sente ogenda ojja kwagala okule sabuni ne sente ogenda zijjawo okule sabuni amazzi ag'okunaaba mu ngalo ogenda gajjawa kyetaagisa sente amasanyazi woosula kyetaagisa sente buli kimu kyetaagisa sente embeera eno yagenda otuuka nga tosevinzeyo ku kasente embeera ye yagenda okujja tetwagisuubira nti jasi kyagwa bugulu nga tumanyi kijja kumala olunaku 3 oba 4 oba 5 6 kikole kigwewo naye kati kyaki kino kya naku 30 gaweddeko kati ate pulezidenti n'ayongerayo n'agamba kakati twongeddeyo ennaku 21 kati kitegeeza ennaku zigenda kuggwako mu gwokutaano nga meka nga 5 kati tuna embeera tunakola tutya baba n'abaana bato kasaving sente zawedde okubambadde ninayo akasente kange mu banka ne banka nayo yinyini tekyayagala kumpa sente kuba zaweddeyo zembadde nsavinga osegeera sukaali yaweddeyo gwe nali nagula sukaali nengula akawunga nengula ebijanjalo nengula omuceere nengula ebintu bingi n'ebino ebyaweddewo bano abaana balya kyamisana kyaggulo gavumenti yatusuubiza otuwa ebyokulya ne batugamba tubiraba ku TV mulange emmerejja nga ffe tufiira mu nnyumba bana tufiira mu nnyumba ku kyalo kyammwe ssentebe oba babatwala tewali n'omu yayogedde ku kya nteekateeka yammwe kufuna mmere akola ati ali bajja agimpeeza anaagiseewa ku nnyonyi yennyonyi bw'anaagikuweereza mu nnyonyi erandinge ku baati tukyayogera ku nteekateeka ya gavumenti okulanga ebatuusaako emmere eno gye muwangaalira kosi bagamba ejja kukusanga wano ku lubalaza ejja kunsanga ku lubalaza bbanga ki banaagireeta nfudde bana banaagireeta nga abaana bange bafa essaawa tetulina kye tulidde tetulina bano abaana tebalina kye balidde bano baana bato malayika tizirina kye zimanyi fe abantu abakulu fe tulina kye tukola ki kyetumanyi tembeera bweti katono omuto tumunyumirira kati ali eki tayonka nti ayonka n'abeera ku mabere ga maama wayonke ye ne bamba nga maama wayonka n'abanga maama wayonka ne maama yenyini alina okubanga naye akola ki alya
nga alina katadde mu lubuto. Akaseera kano mukola mutya okubeerawo mu mbeera nti emmere yaggwawo? Embeera nga bwomanyi nti oluusi obaamu n'emikwano gwo n'omukaabira muga taata munnange we Katonda wange yiiza kyonjiyiza oba oli awo n'akusindikira ettaano eyo tunoga katutetenkanya ne tugulayo sabbuuni tukulayo sabbuuni oba oli awo n'ogaa kangula kino kati naffe twagala obulamu naye tula enjala etuluma obwavu bututtira mu nnyumba enjala etuluma osegeera obwavu bututta muganda wange bagga betuwulira kati abo baminisita bafuna ssente empitirivu bafuna ssente buli mwezi empitirivu osegeera bandibadde balumirirwa omuntu wa wansi atalina kati minisita ali muwadde bubaka ki? Minisita yena ali muwadde bubaka ki akaseera kano? Minisita nze obubaka baminisita bonna abali mu gavumenti baleme kwekusa bokka baleme kwekusa bokka balumirirwe omuntu wa wansi ne baba bamuwadde ebintu bitwalira abantu abatalina byakulya alumirirwe aleme byeddiza nga ye kwekusa ku lubuto lwe n'abaana be abiwa abatalina byakulya biyambi. Kyateekateeka bulungi emmere yammwe esobole okubatuukako naye nga ye eri mu layini kubatuukako. Enteekateeka ey'okubatuusaako emmere gavumenti gy'Rwanda. Kubanga nti nze gavumenti yo nga bwe beesazeewo okutuwa emmere wabeerawo omutendera nze nga nze ku lwange nze ekirowoozo kye nali nnina nze nga nze Kapere nze ekirowoozo kyange kye nali nnina nze Kapere senga gavumenti sente ze yagamba mbu bagenda kukwata sente baziteeke mu mmotoka emmotoka zitambuze simanyi emmere sente ezo emmotoka zaali z'abalwadde anti zitwalirwa abalwadde nezitwala emmere okuzituusa ku bantu emmere gye babawadde nti mutwale egindi etegeera nti sente ezo kubanga tebajja kumalayo nsi yonna Uganda tebajja kumalayo nsi Uganda nnene naye sente ezo singa baali bagamba ne bakwata sente oba bumbi bwe buti babuteeke ku mobile money za UCC namanya nti buli muntu alina line ya Airtel oba MTN bamusulireko emitwalo 3 8 osegera muntu afune kasente awo kyandibadde kirungi nnyo era omuntu yandibadde alina kkiriya nnyo namanya nti omuntu bamuwadde emitwalo 4 nomanya nti emitwalo 4 ku MTN bamuteddeko emitwalo 4 ne ku Airtel bamuteddeko ku mitwalo 4 jemmeka si ekinaana nomanya nti omuntu asobola okukwata emitwalo 10 kangende ensopingeko namanya nti asigazaako emeka 7 awo manya obeera mugumu naye ku lw'obungi bw'ennamba y'Abannayuganda ekyo kiyinza obutasoboka ku gavumenti yaffe okusinziira ku ssente obutasoboka kubanga mulimu n'abafere mulimu n'ababbiramu ebintu ebyo bityo kyo nze kye ndeese naye nze nsaba gavumenti erumirirwe omuntu wa kiriwo kati ekyemmere kino kyoyinza kushogerako ekyokulaba nti okutuukako tulina tugenda jijja baatusuubiza dde emmere babyogerako nadda naye baatusuubiza emmere tetugiraba tebannabawandiisa wadde mu bitabo ffe tufa ffe bacomedians tufa tetulina we tugenda kujja ssente tetulina muntu yenna gwogenda kukubira nti ogambe nti akuyambe nga naye andikuyambye nnyini agamba nange sirina wenkola osegera so nga ate abalina ssente baabo baminisita be balina ssente mulimu abagagga kati nga amu ba mbuga bwoba olaba ebintu bino mbuga ndi musajjawo wali omanyi mbuga omanyi amu segera tokabirira ku bakomediyani banno bano abamu abaafuna mu kutu bakomedians ne bakomedians nga bo bavayo ne boogera nga bo babawa ebintu tebasobola kujjukirako munnaabwe osegera Uganda mulimu abantu nga tebaagaliza osegera nga tebaagaliza so twandibadde tweyagaliza lwa nsonga tuli bannayuganda the my country ositegeera tuli mu nsi yaffe nate gwe bwofayo nga toyagala munnaafuna ekyokulya gwe weeyogereku wekka
tuli ba comedians bangi ne ba comedians bangi bandivuddeyo ne boogera embeera gye tuyitamu osegeera tata wa Moti akudduukirire mukubire kasimu dada Amoti namukubira essimu Amoti namukubira essimu nze kennyini ku lw'omukaaga nga Easter etuuse ne muganda wange Amoti ngenda fiira mu nnyumba yanzamu ekintu kimu nangamba sina kyengenda kukolera kapere sina sente kwate ekkubo ogende ekibuye ku police bakuwa akawunga k'abasibe k'oboolyako ke bagoyezza ako oyinza kafuna oti ak'abasibe bamala kukusiba oba bakagawa yangamba gwe genda ku police bakubegere ku kawunga k'abasibe ojje nakewako kawa abaana balye wekyali okola otya ndenengamba kati niyinza okuba nga njasobola okugendawo ku police basobola okukampa naye nakaleetera kuki tosobola kutambula kuva wano Makinje paka wa Kibuye ate erodde osegeera kati ebintu ng'ebyo tosobola kutambula olw'okuba nti wala oba olw'okuba nti oli superstar walako basobola tambula osegeera sobola tambula n'otuukayo ate n'odda n'otambula amagulu ayinza okukuluma oluvannyuma Easter wagiyitamu otya twali twamanyira ku boola nodulayo enkumi bbiri ekuvuga nekutuusa nekuzza ne kati tezikyali ozikoma saa 8 osegeera mwana wa taata kati kibola embeera ekinyingi katufiira mu nnyumba kati Easter wagiyitamu otya Easter wagiyitamu otya era nagiyitamu era bwentu nalyantula nensaliramu mukene obusungulu netugiyitamu bwe bato bate tetwanyumirwa kwa tetwakola twali tumanyi tugenda kukola ku Good Friday tetwakola ku lw'omukaaga tetwakola ku Easter Sunday tetwakola ku Easter Monday tetwakola ng'ate twalina emirimu nze nafiirwa obukadde 4 bwe nali ngenda ofuna ku olwo kwezi ennaku ze nkugambye ne sente zaafa kati ndi mu mabanja ngenda kutawa sente nze kapere wammwe ng'oggyeko gano amabanja amalala iyo Land Road kiyimiridde kitya kozera wano we tuli ndowoozera osasulawo olina Land Road wakutwala okola ki wano we tuli ewaka olina Land Road akutwala ye embeera eyimiridde etya ne Land Road waffe naye embeera emuyisa bubi kubanga teri mbeera bwetayisiza bubi kabeere Land Road kabeerani teri mbeera etamuyisiza bubi ffenna tuyisiza bubi ffenna abakozi nikabaani era bemuyisiza bubi tannakonkona kusaba ku mwezi tannakunkonkona naye era mmanyi ajja kunkonkona ng'embeera ekoze eki eteredde naye embeera yakusanga omaze omusooti nga ku myezi giri emabega ate Land Road abamu tebayetaaga kumanya kubanga ennyumba ye yagizimba kumuwaaki sente kati ye aba teyetaaga kumanya aba alina okukonkona omwe sente ze kakibolaba tulina okubeera nga twalijjana tutegeragana bulungi nze nzasasula mpola paka wekikolaki wekiriggwayo Katonda yekka gwe tutunulidde yamanye ekiriwo ku nsi yamanye empeera z'omuntu yamanye omunaku yamanye buli kimu Katonda yekka gwe kukolaki gwe twesigamako kati essaawa zino atujje mu mbeera oba tujje mu muyaga gulo kati ogukunta omulaga kati ogukunta kati kessaawa zino gwe tulimu osegeera senga tusaba Katonda n'atuyamba omuyaga ne guggwamu mu nsi yaffe Uganda ne mu nsi z'ebweru gye guli kati tujja terera buli omwadde ku mulimu gwe naye embeera etutta tetulina kyakulya tetulina sukaali abaana katojja sobola kunywa caayi nga tali mu sukaali amajaani tewali buli kimu tekiriyo buli kimu ne mukazi wange agenda kudduka awaanira ajja kudduka kubanga abakyala baba bamanyira obbawa ez'okameeza ate omukyalo oba tujja munyumiza mba ate kakati coronavirus omunyumiza ki nabatayagala mmanya mu mboozi ezimu zemunyumizaako ennaku zino abadde ayinamu emboozi eraga nti ayinza okugenda ati abakyala nga bo bamanyi bw'aba yamanyiira ng'omwaka minza buli lunaku osegeera naye bw'alaba embeera okuva gye yatandika n'otuusa kati talya tanywa talya ali awo otuviri tatusiba ekizigo kyabadde yeeyisa mu maaso ne yeemoolera mu ndabirwamu takyemooleramu osegeera kati nabyo tabirina kati aba lwaki tafuna mutima mulala lwaki sidduka kati naye wuyo agenda kudduka alaba embeera emunyiga osegeera twali tweyaga kati embeera nawe obeeraba abantu batabuka oyo yali etosiibawo kati ate wuyo osiibawo obeerawo bitegeera ye okusiiba ewaka olowooza kiyisiza kityo omukyalo enkolagana yammwe nga gwe kati osiibawo akulabawo buli ddakiika anti kati kiringa omuntu
kati nze Kapere ndi comedian ti olusi mbadde manyidde nti oluvannyuma lwa mwezi mu manga gutandika olusi ogenda mu kyalo eyo ng'ogenze mu ttuwa za nnaku 10 ogenze kunyoonya ssente nodda ng'olinamu akasente osegera nodda ng'olinamu ki akasente n'obeerawo n'omala ebbanga eddala ate n'okwata ekkubo ogende kati abadde amanyidde embeera y'okubeera ng'oleeta akawugo oleeta sukka oleeta buli kimu ni kati tekiriiwo tuula waka tuweegolola tuweebako zuukuko okoloota odde n'okkirira eno nga tolina kyakkola ng'era alina kwekyanga alina kuga njagala ssente mu 15 nga tezimumala kati oba ogera kukola ki muganda wange nze era bwe binaaganda bannange nze bwe binaaganda nze ngenda kulumba amataala g'abagagga kubanga parking eri awo nze ngenda galumba njeko ttaala ku ttaala ngende ewa Kiseka kisiba mpemu emitwalo yeki nankuba emiggo akiki mba nnyonya kyakulya ky'abaana abaana balabe bato njagenda bankuba emiggo gyange naye nga ngatunze yanteeta nga tulya nga kikingulayo kiro nga 2 oba 3 nga zibeerawo mu nnyumba nga nze ntuula kati kangeze ekyo nakyo nasooka kiteesaako na maama w'abaana bo ekirwa ekyokugenda ku mataala g'abagagga kati gwoba okimanyi nze nja ndumba ttaala ate oza ki obinula abo ng'ogenda ofuna alikuwamu omutwalo ng'odda ogwogula kyakulya ofuna kyakulya enviiri zange muziraba yali yamanyira okusala enviiri nambekakala kewali oyongerangamu kali ka design kati zino zikuze ebirevu bumbiraba bikuze bigenda kulira nno ddala mbenga ekisolo naye lwaki akaviiri otera sala akaviiri kebayita batya ngera kaddamu naye munaaga bakayita batya akaviiri open roof kali ka open roof kubanga kati saalu ne bazigala ani ayinza okusala kati enviiri ye kati otambule sente ogenda zijjawo olongosa omutwe okuveera edda gye twava abantu basalanga enviiri nga tewali saaluuni kyogamba enzimu kwezi enkola tozimanyi ofuna giyita ate nze saagala kweyisanga muntu atalina era toyina kati sirina eno embeera yetubeeredde okutuuka kati bweti naye kati saaluuni tewali kubanga tizinandigenze neneewolowa saaluuni nimugamba nensala enviiri nkoleki nina kusasula osegera mwana wa taata wekiri wano tewaliwo dduuka liri kumpi lyowakolako mukwano oyinza kwewola ku byakulya ne mugira nga mulyalyako oba n'omusasula maaso eyo ebiriwa edduuka awo n'ogenda ne bakolayo kawunga n'ojja n'ofumba n'abasasula tubijjayo ne tuli 3 okuva embeera we yatandika tuli 3 ate kati era tukyajjayo sente z'ogenda zijja katonda yamanyi wanze buli lunaku nsaba katonda buli lunaku katonda gyali nze wenakakasiza nti katonda gyali wenakakasa kwolwo Museveni we yatula ewuwe osegera n'agamba amaduuka bagaggale buli kimu bakigale buli kimu kirekerawo tambuli kimu nenzikiriza nti katonda gyali ayogerera Museveni era kati essaawa zino tewali kiggulwa genda mu kibuga abantu abagambanga nti nno ekibuga kyaffe gundi yaffe bagiyita zaakeegi zange ne beerwana ne beeruma n'okweruma kati essaawa zino abagagga bagenze nago zagaji bagenze najo mu gundi bapasita baluwa machachi magale emizikiti bili kimu kigale buli omwasabira waka katonda wa amaanyi ene ensisi yaffe gye tulimu bw'oba olina ssente ziwe munaziriyeko bw'oba wazitereka nga waziteeka mu banka buli kimu nno mwazirye kubanga essaawa eno embeera ejja kwongera okubijja obeeko n'okyola nga tokirya kati tokirina kyetulya tetuganye kale abantu bambuuza wali tubadde tosevinga sente nali nazisevinga nenzijjayo nenzigulamu emmere kati yaggwawo buli kimu ne sente sirina ne ku mobile money eno essimu ebadde ebeerangako sente eno gye mulaba osa eno essimu ebadde ebeerako $200 nako nalabye mu banka tekuli nenjijjako ku simu neko kati siina
sirina nasigazzaako kukubirako bantu bantaase akwadde 5 akwadde 1,000 akwadde 2 naye nga ttandikiraawo ne kati sirina. I don't have the money. Sirina kyolina kati ekiriwo kati yessimu yeeno kyenina kubanga kati saa bwe bugagga bwe mba njagadde omuntu okumpaamu 10,000 nga 10 nsobola gimuwa nampa ssente. obeera tofiiriddwa ssente nyingi kubanga iraba essimu esukka emitwalo nyingi kubanga nange kyagala gitula lwansuka kwakubaako ebintu byenkwasaganya kuno ku mukutu gwa Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter byonna nesobola gitula nagguma mbeerewo osegeera ninga nze kyeŋŋambye nze mbeera we n'ebijja yakulumba kapaakingi nze njeko amataala omugaga nawalaba bankutte ne bankuba naye nga kiki nze nga nfunidde abaana ekyokulya naye bananzigalira kini nze ndesewo akasente osegeera ya tuli bubi tetulina ssente. Nze nuwonkuba essaawa zino emiggo nonga akapere wa ssente waziteekawa onkuba n'akabina n'okayuza naye nga sirina daawe nfaanana enviri ze nali nnongoosa nga ng'ondaba ng'omuntu okugamba nga kama nsamyansabe bati nonga abana nga alabika akola mu ofisi kati essaawa zino ninga akola mu ggwanika daba ebirevu daba enviri ninga akola mu ggwanika. obadde okkiriano kumakininga abakazi bagwedde mama w'abaana tasigala kyekimu ng'atya n'okutya emmere ndeeta buli kimu kireeta naye kati tewakyali agenda kudduka olw'okuba tewali ssente. omugumye mu mbeera asigale nga tadduse era nze kyensaba bwe muba munnyonyezaako bwe mubamu abaliyo nga mulumirirwa omuntu wa wansi nze kapere wamwenyera bafaako kubanga embeera eno ffenna bannayuganda embeera tetwakisuubira tejja kubeera bweti paka nze mutabani wange abadde asoma kuba nali nakwata ssente nenziwa mu ssomero kati wuyo tasomye kati sente zange zafiira ki singa kali nazikwala nenzirya ne kati tasomye wuyo atudde waka osegeera kati nange taata we nange nkanula maaso ate nkola kimuna nze era bwe wabayo omuntu nasobola okumpa akakadde kamu mitwalo 2 oba miliyoni 2 oba 3 ntandikirawo obulamu ntandikirawo ne ka bizinesi wentandikira. embeera eno erina kyekuyigiriza nze njigiriza kikyenza mwana wa taata embeera ffe nga ffe abavubuka batubadde n'amalala mangi nga bafuna akasente ogaanjafuna bwenfuna akasente n'okateeka wakabaana ne bali abaana n'omuweerera n'asoma n'osasulako bw'obeera buli kimu nomanya njafuna naye kati nze embeera nze kyenjigirizaamu n'okuba nga oli bulindaala kitegeeza nti omubbi bw'ajjewo olina okuba nga oli steady osegeera kitegeeza olina okuba nga weekuumye n'omubbi wanaalinnya ekikomera nja mutema okugulu osegeera. Embeera eno nze njigiriza binene nze era embeera eno nsaba Katonda wange ffenna ku nsi yaffe Uganda tusaba Katonda atuyambe atugye mu muyaga guno gwe tulimu embeera eteeke buli omu adde ku mirimu gye nga wabadde agikakkalabya n'abaana badde ku masomero buli omu adde nga mu mbeera ze zaabaddemu. Nze kyensaba bwe nfuna ssente ebyaddala ngenda kukola bizinensi ntandika obulamu obujja mbanga atandise obulamu obupya omwaka omupya kubanga nembeera bwe tunazivaamu essaawa zino ninga tulinga abali ku alimanda nga tumaliza nyina obubaka bwe njagala ompeera ekisookera ddala bazadde banno abasasula ka fees nga naye wasasula abaana ne batasoma kati bali waka bubaka ki bw'oyinza obbawa? bazadde bannange abasasula fees ku masomero bazadde bannange nga gwomanyi wasasula fees ku ssomero ez'abaana kumanyi embeera eno ejja kuggwawo
buli kimu kitereere abaana bajja kudda amasomero basome naye twesige Katonda yeyekka ye muwanguzi waffe ye mulwanizi w'entalo zaffe ate yalaba buli kimu ekiri mu nsi ye tubeere bwesigwa mu bantu tuyambe bannaffe oba olina oba tolina yamba kubanga tomanya nti gwoyambye ate naye ali kuyamba mu maaso ositegeera. Kati obaka obulala eri abakyala abo abasuubira okudduka ku babba baabwe mu mbeera eno nga tebakyafuna kameeza. N'ekirala obubaka bwempa abakyala bw'olaba ng'omwami otakola ng'olaba takola tayingiza ssente nga bw'abadde aziyingiza buli lunaku nga bw'abadde ayingiza buli lunaku nga bw'obadde olya buli kintu ekibu ekintu ky'obadde oyitibwa ekintu olya buli kimu n'olya buli kimu n'olya buli kimu kati ng'essaawa zino olya mukene olya kawunga olya bijanjaalo. Nze obubaka bwempa abakyala tubeere bagumiikiriza eri babba baffe tubeere bagumiikiriza eri abaami bammwe eri abaami kubanga gobona ekyanga kyanga n'ogamba nze ngenze walalala nze simanyi nze sajja kubeera mu mbeera bweti kakitegeza tulina kubeera mu mbeera yonna mu lutalo mu bwavu mu bugagga mu buli kimu kyonna mu bulwadde olina okubeerawo osegeera n'omanya nti mbaddewo nosikulaba nti embeera ezza ey'obwavu embeera ogiraba ebijje mu Uganda wenogamba nti kansibemu ebyange nkoleki ogende tekiyamba oba toli mukazi oba toli mukyala osegeera mugumire mu mbeera mulye mukene mukole kimu bwe kityo bwe kiri bwe bubaka bwempa abakyala. Sivumye sikoze eki naye abakyala mubeere ne babba bammwe nammwe abasajja muleme kubeera nga ate bakazi bammwe mubakola kino ate mubakola kiri kibeere bwe kityo. Abakyala tubeere bagumiikiriza nammwe abaami tubeere bagumiikiriza. Kale wennyini wensabira atulaba akaseera kano ayinza okuba nga alina kye yali yagadde okuwa okudduukirira so ku nnamba ya MTN gye wayogeddeko neya Airtel saba obeere ng'ozibasomera tomanya ayinza obba yakyeterekedde akyalinamu kayinza okudduuka. Bw'oba oli eyo ng'olaba emboozi eno ng'olumirirwa nga muli mutima ebyaddala olumirirwa mu mbeera eno gye tuyiseemu osobola okukwata akantu konna oba nga tosobola kuntuusaako mmere nga tosobola kuntuusaako buli kimu ennamba yange ey'essimu eri 0785 17 ennamba yange ey'essimu eri 0785 njiddamu eri 0785 17 05 yeye namba yange. Airtel teri ku mobile money ateriko MTN wetu watambulira ko kati yeyembeero omuntu akudde era njiddamu bwoba buli oyagala jiddamu eri 0785 19 3705 ye namba yange. Yes president wako ko sente zintukako era etambuse Yokana ye namba yange mbuse Yokana nenga mweyanziza nnyo tweyanze kenenge embeera etunyiga tetuli bulungi tetweyagala tumirwa nenga tujja tiwangula kyemmanyi naye twesige Katonda. Nange bwento wenkoze okukyala kwange olunaku olwaleero nsibadde nange bulungi naye ngambye at least kanzije nkuweeko akantu kasukaali onyweko tweyanzeke Mukama abawo omukisa neyanzeke okunkyazaako mwena mbaagala nnyo I love you so much. Twesabire Mukama atuyise mu mbeera eno ey'omuyaga ogukunta ogwa coronavirus tweyanzeke.